Mugamba alimba bro ne bwabanga ava Jamaica, America, Canada ayinza okuba nako tekeeraga byatuuka mu baatu eddagala Uganda AIDS Commission mwe bali kudetaano today lino eddagala likufuula mbulyoke ddala nze mmanyi abantu abankubira bawange tamanyi mukyala wange tamanyi abaana kwanze nina abaana bataano tebaalwala naye nze ekizibu nafune ekirungi si kizibu nafune eddagala nga bukyali so abaana bange ne batereera bamama baabwe ne batereera so gwali eyo naawe ali eyo kano akawuka si kabajjajja baffe bafiire bongere lutaayo ne kati kakyaliwo ate bambi mbeegayiridde nnyo bw'omanya nga munnaakalina togenda nga omulaalaasa mugenda kutta abantu nga bali ku ddagala naye psychological torture gye mugenda obbawa ow'edduuka n'akulangira wansi w'ekitanda ne bakulangira nze nina famire ezinkubira za Mbaali Patrico nga famire yamugoba ewaka walwala bibi ojja tulwaza kana akawuka tekakwatira ku suwaani ku bikopo omuntu akalina mumuzeemu essuubi lino eddagala kati likola eryalogro nze ndibaddeko emyaka 13 kati olina kyoŋŋamba musina kyensobola kati ndi mu lubiri ewa kabaka kati oŋŋamba ki muki munalwala sobola kulinnya ku siteegi ya Patrico Bazambaali bro tebabalimba maanyi ebyo byali bya kikadde bro nywa eddagala lyo bw'olaba kyaliwo ng'ayiseewo mubuuse gyekali zino iPhone primo ze babagulira simanyi stareti wone Dubai tiketi ya kamukinana bagenda kulimbira mu bintu ebyo otuke Dubai olabe nga buli kimu gyekimu bali emmere y'emu era ojja kucakala odde e Kampala ogambe naye bino nno bulijjo tebali nnyo kyakabi kiri omuntu alina akawuka temusosola gwakalina ate teweerimba kubanga wekana atandika okukuba nze kankuba paka wena kkiriza mbu nkalina nze nanywa Panado Action byonna nabinywa paka wena kkiriza mbu ono omudiri bada yajja kati ndino nali nefuula munene ndi Bad Boys banda babate mulago nga nkima eddagala nze kati tandika okuyingira mulago omukima ARBs never bro kajja kukuba kakubira ddala nno osooka n'ofuna tibbi n'okoganga akati kati bano bennyini batandika okwewala akolola mulwadde ajja tulwaza awo saako n'esooka egendera kati n'osigala bwa n'olyoka omanya kati okimanyi ngenda kufa Katonda bankuumire tusobola okumala siriimu by 2030 naye kino tekigenda kwetaaga gavumenti ekigenda kwetaaga Buganda kigenda kwetaaga gwe nange naawe n'oli akalina muwe essuubi atali ku ddagala funa eddagala kino kyaffe tekiriko an institution that's gonna help us kino kya Patrick okunkwata n'asobola nga sokuyira ku stage nange bwati ne tulaga ensimbu Patrick obankwata bwati tagenda kulwala siriimu katamba gwalina bw'oba bwenkola ku TV ne Zambaali ku NBS tagenda kulwala ne Zambaali kyalina okuŋŋamba wanywedde eddagala walidde ku mmere tosiiga banno omanyi nange kangabe we bali kagabira muwala wo oba mutabani wo tukubengereza amaanyi lwa MC Katamba basi tumwongere engaleza amaanyi basobole banyabo enzegalo tezimala olwokufunye wakati tumwongere engaleza amaanyi bino byemwoza maama results simanyi maama atumye results era ebyo kale ye aliwo omuwala waliwo omuwala obwedda wano gwentunuulidde agenda agende aye tugambye mbu luno lwakubanga luwambu ku luno ono yalina omusango no kino kigenda kuba ffenna jjajja maama mami kazini buli omu nze ndowooza mu Uganda toyinza kusukka famire etaliimu muntu yafiirwa yawulira yalumwako
muntu yalwala siriimu mu family zonna eziri e Uganda mu myaka 10 egiyise. Statistics kwanze ngenda mu AIDS Commission ebandaga bino ebintu statistically we all have ate kati obuzibu we think abali infected fa abalwadde fa abalina obuzibu negwe maama we yakulekawo muganda ogwalaba nga afa sister ogwalaba nga bagobewa akalwa akawuka. Somebody somewhere in every family has been affected by HIV, psychologically, mentally, health-wise. Somewhere, every family in this country aina mukazini wa kazini jajja wa jajja. So first of all tujje ku bakazi tudde mu jeno. Ndagala sympathy chi. Me have been a star ever since I was 13. I've been on TV and I've not done any wrong TV show ever in my career. I just leave TV shows. I've been a star chagana bwa star bands and asigala muntu w'abantu. Tebikyana ne binyambe ebi. Saagala bwa stanze saba yokulangirira siriimu mbulwa kubanga nina kyenjagala not NGOs. Choanze wenvayo ninziyombesa nyombesa mu lujjuddembu. Nze nina kyenjagala okukola nindaba temunyamba ko nze nakwatako milioni zange 15 nenziteeka mu university tour. Nendowooza we naalaga bano abantu ebyokukola probably somebody will call me. Nemanya mbu is a system of where they have bureaucracy, they have their system. Ekyo nenkesonyiwa nenzirayo mu Kati music nenzirayo mu ndongo. Naye akanyombe ne fiye gwe mmanyi omuntu omu ne Victor Rose singa okuyomba ne NGO kubanga nyingi. It was one NGO, maybe Uganda AIDS Commission naye kuwa recommended nakola King of the Mic Mbarara. I filled up a place nga n'abayimbi abali renowned wano tebagifeelingangako. Who was there for me? I don't need sympathy. I don't need stardom. My problem is I have children. And how I got HIV, I know and remember. When I look at those kids, I feel like waliwo omulala ayinza obufuna nga we nabufuna. So nze nkikolera bali. Katukoze tutya okulaba ng'obulwadde buno Ssaabasajja bwagamba nti twagala mu 2023 benga buweddewo. Olaba Ssaabasajja Kabaka ono eno run last year na running owamala wako interview nakola ne Katikkiro wabweru ne last year naliwo. This year at making the specific tebakubya around the corner. Ssaabasajja aina eddoboozi limu erisobola okukola ku makya ne ligamba buli corporate company, buli bank, buli insurance company, buli soda company, buli telecom company njagala muyambe mu kutaasa obulamu buno. Why? Generation eno gye tulimu ediringa na data na sodas tufune companies zino eziri mu society y'abavubuka. Teri muntu atagula data buli kanaku bro, taliyo. Teri muntu atalaba Netflix, atalaba YouTube. Can we put that power there? Nze ntule wakani ndaba TVs nga baleese omusajja ayogera ku siriimu and they've paid for airspace. Naye nga ne muwala wange tayinza muwulira for 2 seconds. Naye nga nze katamba omanyi lwaki emyaka gyonna bino ebintu bagamba mbijjeko nkuze sibijjako. Benjogera nabo baagala bino. Nze soogera na taata wange bro. Oyogera n'abavubuka banno. No bling nkyamuliko nnyo ninga Puff Daddy sina gyendaga. Why? Because bebantegeera ye language gyenjogera. Naye ku nsonga ya HIV kwatagana muko nabo mirimu bendala bango bagamba HIV kubadde. Bro naye naawe ku university tuwayi bro. Walaba nga mwetaga facilitation nga sizirina. Banamawuli abajja nange era baakolako nga 2. Nangamba bro njagala nnyo nye sente zimpeddeko nsise wensika katocha olaba twasooka ku mobs nga waliyo sajja kagala NGOs nga waliyo bitenti bakoze ebintu byalinga za milioni nga 2 bye basuulawo ku mobs awo. Nengamba ono yaliyo nengamba Ibro olaba bino ebintu byasimanyi buli tenti ennyonnyole bakola kino nga abaana ba university temwali alimu ne American ambassador yaliwo ojjukira Ibra mwalimu abanene ne ministry oli minister gona interview yali ani nga bona we balinga tele mwana wa university asaze nga mu kisaawe bwe kiti mu university tele mwana wa university alimu waliwo ndoza
Nembagamba, why are you spending this money this way? Bana abaana ba psychological baletere Nina Rose Lydia Jasmine obaletereko obasimanyi Victor Rose obafiye obagatte wamu bagambe mwe Palaso tugenda kabaka yasimye Palaso amwe project eyo kale tagiwanza agambe Palaso genda countrywide buli university nkoze run ku mazaalibwa gange kano njagala HIV nga wedio 2030 Palaso nkwade university tuwensi yonna nze Palaso nyamusanga gyali ojamuyambako yabimpako kubwerere Palaso Winnie bwe yanyima ya tweetinga ku Twitter ye nagamba youth listen to you. Palaso called me nagamba Winnie bwe yanyima Twitter jari tweeting nze abavubuka bampulira asaba muyambe ku HIV bino bintu byogenda yo okuba essimu n'osinika email n'olyango omutwe gukuluma. So do you think that Uganda tekoze kimala okubanga erwanisa obulwadde buno? Kati kino sikirumamu because I don't care anymore. Yeah. NGOs mwina one problem. Mwina system yamwe jemuze. In fact, I'm going to say this and I don't care. Jemubira mu center. Systematically, you got this system for the last 30 years and it's the system you're using. Now go to YouTube, you all NGOs, watch something. King Kalisa told us this. The cheese moved. Things change. We have TikTok now making artists. Now in your SCs and wherever you're seated, things change. Your communication is not getting to the youth. Simple, done, I'm out. Iyo temuli ku muntu ayina kufuna information ya 2030 tulina emyaka 7. Ngenda mulima na mawulire go statistically ng'omu ku omu nga teyakusasude. Any university, any school kid, omuteeke nga tomulaze mbu kamera mbu ajja kwetegeka ombuuza about HIV. Nina abaana Ibra. Kati nze kyasinga okunoma ng'abantu abangeyeyo ayina sirimu ajja kulwaza nga ndaba ate ensobi zinakola ze balimu. Nze nakulira mu generation nga omusajja okugulira essimu bro. Muve ku bino ebya starlet BTs babagulidde. Nga tulina phone shops 2 e Kampala. Ericsson mujirukire ya area. Baali abaana ku masimu okwo. Katuze mu era ya iPhone. Tuze mu apartment ze mwagala okubeeramu ekyanja n'entinda. Tuze mu kasitale TVTs. Kasinga gwabadde mu media abaana bangi bayingira naddala ab'obuwala nga batunuulidde nti bwegenda nenfuna kazi asobola okumpisa wano nga maze okwebaka naye osobola bawa bubaka ki? Ebyo kati byaggwawo nammwe. Bino kati bya wakawo yakweyimirira. Gwoli ne bw'onoomulya ne bakuteeka mu maaso ka kamera nga tewali waka era sampidi samwe yajagamba pull up mwanimba ne wabanga yakwebakako. Ebya media byo byateereramu biri eno mu corporate companies eyo whereby your boss doesn't see. Sobola okuwa assistant wa accountant nga muli wa assistant bana n'akunyigawo. That is the issue. President Museveni yatugamba tade ku switchboard. They were supposed to call us by February. Era nze nsiba ne Kamiri. Ne mwamba Kamiri. The only problem I have is antwaloza bino byali bya sente. Nze wajjawo ezo entalo za people power, simanyi people power NRM. Bobi nkuze naye. If you notice, I strategically wetwava mu weekend ya Museveni strategically after 5 eyaddako nagikolera ku street eyambuke wa Bobi. Emagere. If you go back in records, I was not mad. Kuba naye njagala kulaga bantu nze ogenda ewa Museveni ne mugamba. Because Museveni kino ekintu by the way yengo omuntu akyagala. And HIV 2030 akyagala nnyo. So nze njagala kulaga bantu nze Museveni nagenze mugamba bibye. If they call me to use me well and good, whoever solo byekola, by the way, it's not me to do it. Bwasobola byekolere. Never targeting the right audience. Monday, mujukire bulungi, nali bagere ku kyambuke wa Bobi.
alina kikola intention kulaga abantu mwe mulowooza musimanyi people power yagambye nina ku weekend nabadde ne Museveni kangende wa Bobi. Bobi naye musajja, that boy is right. Ate yavaayo alina kyayogerako nayingirawo nga singa mwanyiigidde Rasta oyo nze nkuze naye yatikangako basi ku siriki n'ekyankalanya kamiliyoni ava nakuwulira mbu ni wansi wuwe bali banzijawo nga ninga mwanga nga ndi waggulu naye Rasta akimanyi mbu katambo ono ghetto youth nze bro tatange yalina sente nze sinoonya sente nze neeteeka mu bino nga tabyagala nenzija mu ghetto kati nze sente tezinkyankalanya bro. So relationship yo ne Bobi teyagwawo. John abadde ne selector abadde ne selector era nga ina byangamba nanga ne bro bana basajja nga ndabo bafaako nnyo nengamba munange bro beba ina sente esobola okukola nze kyempulira Katonda kye yantuma kwaga tikyali tasobola kulinnya ku stage kubuuka mbikoze kandeke bapanda babikole. Bro gena kufuna iPhone ya milioni 3 omire eddagala emyaka 3 kati londako kye mungenzi.